si byakuyimiriza ye solution. Mwali badde muvayo kakati minisitule ya transport negamba essomero lyonna okulinnya ku luguudo ne vaani twetaaga safety measures. Buli ntebe mwana omu, emmotoka zonna zirina okuba nga zifunye certified good certificate eraga nti no ziri roadworthy. At SML News UG, the sidelines ya program yo Lucian Itwalume gemanya gange ogikutuusaako. Omwezi gwa musanvu tutambula ndi musanyufu nti tufunyeko ku nkuba ensi ekakkanya at least yo tuli si wabi. Era ne gatiddwako omugenyi waffe omugezi ennyo Kasozi Samuel philosopher. Musanyufu okulaba ssebo. Nange bwe ntyo. Buzaako abawuliza baffe tweyongereyo. Yes, nja kwebasa abalabi baffe ku SML News. Mukola kinene nnyo okutambula naffe ate n'okutugoberera mu nsonga ez'enjawulo. Ne leero weetuli twogereko ku nsonga ze tumanye ezibadde mu ggwanga oba zonna ezo zetulaba nti tusaanidde okuba nga tuzoogerako. Nga woli philosopher. Ebigenda mu ggwanga mu Uganda mu nsi yattu obiraba? Mbiraba. Jo nabadde ndi awo nga ndaba akabenje akaguddewo. Abaana b'essomero bagenze Kapchora, that's the Kapchora. Sipi Falls. Bwe badde bakomawo bwe bati ate ne bafunirayo obuzibu. Leero ku makya mbadde ntambula onenda banti ne Kamuli e Busoga. Naye ly'essomero abaana badde bagenda ku trip. Omusajja n'agiyingiza ekimotoka ky'ebikajjo. Abaana ne bakosebwa. Ensonga eyo batugiteeka ku kikuba olaba nti incidents nyingi zituuse mu budde bwe bumu buno. Tunenye gavumenti, tunenye masomero, oba tunenye abavuga ba driver. So kutwaliza awamu ensonga eno ffe waliwo kye bayita apportioning the blame. Nti olaba Adamu we baali ekibala buli omu yajja omusota gwe guvunaanibwa, omukyala yavunaanibwa, Adamu yavunaanibwa, buli omu n'abeera nga avunaanibwa. So kaakati nano tujja kugabanya buli sekita kuba toyinza kisiba ku muntu omu tiyaviiriddeko accident zino. W'otunula ye Kapchorwa eyawukanako ate n'eye Kamuli. Eye Kamuli baakonye ekimotoka kya bikajjo. Eri mmotoka ye yafunye obuzibu n'egenda egwa. So ebintu ebyo bya njawulo. Kati tosobola kukeera nti ojja ogambe nti abantu bano we bati be bavunaanibwa nnyo wabula tujja kujja tutunuulira ani tusobole okufuna ki ekituufu. So mu bubenje buno bwonna obubeerawo, first of all accident zibeerawo worldwide. Naye kye twebuuza nti after one accident muyigiramu ki? Bino Uganda yaffe kyekitali nti ffe accident weegwawo tuwogana nnyo ku midiya kati linde ennaku 3 ziyite tugenda kudda kuwulira kinaba kiwedde ng'ate tufunawo kirala nnyo amawulire gadduka mangu ate ffe naffe ne tubivaako ne watabeerawo kikolebwa. Eyo n'emala accident wajja kuyita omwaka gumu kitundu wagwewo endala olwo tugugumuke ng'eri tetwamaliza ku kyekyavaako eri nakyo kyakola. Yes, kati ze nsobi mu mawanga gaffe ze tukola ki ze tuba nazo naye nga za accident zibaawo naye biki bye mukola. Njaga okuwaako nti accident ezo mu masomero mu South Korea 2014 baafuna emu ku accident y'amasomero ekyasinze obunene 2014. Eryato baali bayita MV Sowal lyali liva ku mwalo gwa Ichoni nga ligenda ku bizinga eby'ejjeju nga bw'onoova Entebbe ogenda Kalangala nga litissa abaana n'abalala bakulu abavuzi n'abalala abasomesa baali 476. Eryato eryo lyalemererwa ne ligwamu abantu 304 bonna baafa nga kuba abaana 255 basomero. Naye bwekyagwawo South Korea baagamba kaakati tutunuulire bo tebaapapa kugamba nti teri kudda kusala kuva wano kugenda ku bizinga kuba ekyo tekyewanika tebaateekawo kkomo ng'ate wano wetwapapya amangu trip zonna ziyimirire. Eyo si ye solution. tunoonye ekyaviiriddeko si kuyimiriza trip zaaba kaakati
katugeze muyimiriza trip watya teriyo bakozesa costa nga zitambuza abaana ku makya gye bali bangi nnyo. watya costa nayo weena etomera ku mmandi nga tugamba terina kudda kutwala abaana kubasomba kuva waka kubatwala ku ssomero ate kibeera kinene nnyo. Kaakati tugambe nti nno temudda kutambuza abaana abo emyaka babatambuze ku bigere kuba ndaba amasomero agasinga obungi ku budde Uganda wonna kye batambuliza abaana batambuliza mu motoka kaakati costa weeneekoona ojja kwesaba costa emu ebeerayo abantu nga 38 bateekamu obwana nga 6 ejja kukoona wano magulu 10 sigamye nti wekijja okubaawo naye ngesa bugesa abaana kwabo osange nga 40 no bafudde nga 2 oba 1 osange 40 bafudde nga mupapa ku kino ekibaddewo teri vaani mu masomero mugenda kubeetikka baana 23 saazi bali confirmed. Kaakati eno watya wafudde mwana nga mugamba teri kudda amasomero gonna school van tuzibaanize tasoboka. Nkulaga approach zaffe enfu abantu abamu oluvayo nga bayomba waliwo era gye nadde enkozesyo ne bagamba tebatutawaanirako tuwa baziveeko n'ogamba gwe wasoma kwenkana kigwa agamba tuwa otegeera kiku education genda olabe mu masomero amasomero bapromotinga sciences ate tuwaza mugaso eri abaana genda olabe eChina curriculum ye China balina kye bayita integrated science bamutandika kuva nga mu P2 omwana batandika omuintroduce nga ku life science P2 kuba bamanyi nti omwana bamuyisa mu integrated ne babaza ku advanced level ya science ne balyoka batandika okusoma chemistry n'ebira naye nga biva wansi eno ng'omwana bamunekyalinga ku kye bayita life science omwana n'asoma ku living organisms n'asoma ku animal kingdom amphibious reptile omwana ojja mugamba reptile nga tazimanyi ng'Entebbe waliyo reptile village bamutwala n'alabako kaakati tugambe mbu olw'okuba tuwa n'ebyo byonna tetubikkiriza abaana mugenda basomesa ki eChina babatandika batyo nate kamuli yabadde yanjawulo kuba omu ku abo abaana eyawonyeewo ye yagambye nti omusajja wedda tumugamba ate kuva ku ssomero nga tutandika ng'agamba alina kyagenda otutuusaako ng'agamba kyabadde intentional era omuwala agambye nti driver yaggyemu ekisumuluzo mu mmotoka n'abuukamu kati tugenda kituukako kasooke tumalirize eyeegundi eno eye kapicholwa so mbadde nkuwa nti approach yaffe si yentuufu temujja buli lwe munaafuna accident ng'ekyo mugaa kaakati tukivuddeko kuba wano mu 10 ndowooza yali 2001 oba 2002 Kibwetere we yayo kyabeeka Nnungu bayimirizaako okusaba nti kyaki zonna mu biveeko ebyokusaba tekyaliwo so si byakuyimiriza ye solution mwali badde muvayo kaakati minisitule ya transport negamba essomero lyonna okulinnya ku luguudo ne vaani twetaaga safety measures buli ntebe mwana omu emmotoka zonna zirina okuba nga zifunye certificate eraga nti no ziri roadworthy muzireete wano naye n'ebifo bye baazimba byalema okukola bazikoze service biki nga ziyimiridde nga bamaze n'okugicekinga nti namu so kaakati mwe ne muteekawo obukwakkulizo nti tuwa zo zisigale nga zigenda mu maaso naye mutuukirize bino bikolebweko zigende mu maaso kaakati watya tuyina abaana tunaatera okugenda mu gwe 10 abadde bajja ku show ground e Rugogo tuyina abaana abadde bagenda ku post primaries basamba mipiira tubifiirwe olw'akabenje ke kapicholwa olw'obunafu bwammwe ekyo si kyabadde ki solution then okudda akabenje kennyini first of all bino byabaddewo akabenje kaguddewo naye baani abavunaanibwa essaawa eno nga tewaliwo be babadde kuvunaana oba omuntu omu okuvaayo okurizayininga gwanga kyeryo tusooke tutandike ab'essomero ani yabaleetedde baasi eyo twali badde tumufuna ne kampuni nannyini baasi eyo nannyiniyo kati singa ali mu kooti singa ali mu kooti kati walabye baasi nga n'emipiira tegiri ne Rugabire ng'egisinga enjola ngate ne kapicholwa amakubo gaayo amakoona ojukira ku lusozi waggulu bibaasi kati ebyo ebisinga bijja nga modo ya 2000 oba 97 agamotoka ano ge tuimportinga temuyinaawo nnyo baani y'amaanyi ku mmotoka nkadde lwaki kyennaku zino bagamba balistrictinga myaka nga 15 emabega naye waliwo bibaasi bye baasuubula edda oba bikosta nga wogenda Nakawa byonna
ne bati lyatalaga babiyingiza dda bimaze mu bondi emyaka nga 9 omaze okiguze ne baleka batandika kikikiitanya okirese kifuuse kivaani ebyo byonna temubifuddeeko nga motoka modo zaggwako ddaga kadde gali ku kkubo ministry zivunaanyizibwa ku ebyo tezifaayo kaakati obunafu bwa ministry mubuziza ku kulemesa tuwazi z'abaana then ne tuva ku ekyo aba traffic ababadde ku luguudo awo wonna Mukono paka Jinja ababadde ku lunaku olwo oba mu nnaku ezo baali badde mu mawanga agategeera nga bayitibwa mujje mutunnyonnyo emmotoka mukola ki ku nguudo essaawa eno kye twalikoze twalibadde tulikolinga traffic yonna ne tubawa regulations empya tekikoleddwa mu bulemize b'amasomero fe abeewaffe Nakasongola abatannaggwa lwaki mutugaana okutambula kuba ab'e baagudde ku lw'obunafu bwammwe so government n'ebitongole byayo awo bwe tutandikira nti no traffic evunaanibwa n'amasomero gavunaanibwa lwaki muleeta ekimotoka naawe director n'otuula naye kirungi namulabye director yabadde mwana muto ate ku essomero yasikire naye yafudde talina magezi gasobola kuba nga yatandika essomero eryo structure nnungi naki naye alabika mwana muto myaka nga 23 wenna mulabye ate kuko yasikira tosobola kuba director nga oli responsible n'oba n'essomero bwerityo ne bayita emmoroka n'otukeberako na ku mipiira emmoroka neefa ne bagikanika neddamu n'osigala ng'okyatuuza abaana mu eyo abaana b'essomero omuntu alina amagezi tasobola so kaakati abo n'ab'essomero ne babeera nga bakola ki bavunaanibwa traffic evunaanibwa then ne tudda ne ku gavumenti eyali badde implementinga amateeka gasobola okwenshuringa nti abaana abo basobola otambula obuli ne tubavunaana then n'abantu b'oku kitundu nja bavunaanako abavuddeyo ne bagamba bamugambye w'ogenda mu mawanga agamu agategeera kati nga Rwanda ne wobeera wano neyiba ekizibu ne kigwa mu namba 5 wali akulinanidde naawe wano bakukwata batuuse batya okulwana n'akuba omukazi nga mmwe mulina okubeera ba concerned citizen babatya wali so Rwanda balwanyisa crime nga nange ali wano mmanya ekiri ewooli buvunaanyizibwa bwange okufaayo wano e Uganda osanga omuntu ng'agudde ku kkubaawo ku makya buli omu n'amuyitako olaba bakubba wano naye ng'otasobola yadde olina kuba enduulu natasobola kuvaayo kale katugamba atiddoku naye afterwards ne wesanga gwe babbye buli omu n'aniigina najja n'atulako obutuuzi ku luggi bamubbye twamuwulidde wakozeewo ki e Uganda osuula busuuzi wano kintu ne bakulaba ng'okyabulirayo nawali ne batakuyita ne bakigabana mu mateeka g'ebintu ebiri lost oba ovunaanibwa obeera mubbi tewannayita ddakiika nti yampiseko eddakiika nga 3 nga sikyamulaba gwoba mubbi so Uganda twalemwa okufaayo abantu abo baali kambodde ne bamugamba geza ogirinnyemu ng'erabika bweti naffe abaffe bajja okubakola bwe batyo geza ogirinnyemu naye bagize ne tuleka yeeyo kalica gye baatuteekamu teweefiirayo teryalumirirwa eyo neegenda wano waliwo eryato erya tempula eryagwa MV tempula eryagwa eryafiirako abantu bakulaga nti ng'olunaku lunaatera baalyokya na weroding ne bagira enjatika naye nga bamanyi abantu abagenda okubeerako obungi naye nga mu mateeka agafuga amaato bwe weesanga nti no eyinako damage paati nnene yonna eyo bagisalawo yonna ne bazaawo bano baddira ne bakiraka mu lwatika ne bagenda ne batta abantu waliwo ekyakolebwa bukyanga babatta report sinabagiwulira tevangayo kaakati tujja kulinda tufune ekirala eryate eddala bibiri tugugumuka amaato basooka bayimiriza entambula eyo solution ye Uganda ebintu byonna si byakudda okusiba kuyimiriza nga buyimiriza kaakati omuliro ogwayo kyebuddo report yavaayo up to now ate yavaayo tegeeza poliisi nayo erinamu obunafu kuba yerina okukola ku ebyo poliisi yali badde esobola obukola naye obunafu buva mu bukulembeze waggulu nti bagenda okugira bwe bati ng'olumu nannyini kintu eyakibaddemu munene ne bikomaawo ne bizikira so kaakati kyekizibu ekiri e Uganda tujja kubuleminga ababbaasi tubuleminga abaki bonna nga tetunnaba kuvunaana driver tujja kumuvunaana yes nti yeyabadde director ajja kuvunaanibwa gavumenti ejja kuvunaanibwa bbaasi ebikadde weebityo bikola ki ku nguudo
mwateekawo gundi ezo smile safety bichi bye bazimba ku nguudo bikola ki mawanga agategera ogenda mu bawalabu bakata buli UAE buli lwaddayo kusaba third party insurance emotoka ogenda nayo ne bagichecking bwe batesobola bajja tesobola nga tejja kudda ku luguudo wano tewali we bakeberera yadde gwe jayo kimotoka kyekiro tobiraba mu campaign wano bajaga motoka gakadolo kwa campaign bateekako enamba yamu ekifaananyi kya President Museveni oli naavuga ogumotoka ku luguudo ekyajje n'omuhooze no wansi kaakati onaamala okuyingirira abantu nga bavayo baga badriver bavuze ekimama no olumu accidents ziva ku mechanical problem nga ne driver kimususeeko so kaakati bino byonna tujja kubinenyesa abantu bangi naye nga gavumenti yebituusa ku bino byonna gavumenti yalemwa okukola wekyetaagisiza naye eno problem yali badde esobola okukola ki okuba nga tugyewala singa gavumenti baali bakola then tudde ku kyokugamba nti no waliwo debate nene nnyo abaana ye aba P4 babadde babatwala ki ekapikyolwa tebamanyi era mpulidde abantu abamu abakulu mu ggwanga wano ab'amaanyi mboyo omwana yali badde akwede ngamba naye bano baadvansinga ne development eziri mu nsi amba balinyisa nnyo ne babatwala n'ebweru for trips n'abatwala n'ebweru boolwa okwa abaawe babatwala n'ebweru fe abaffe baleme batwala kapikyolwa nze okugenda ebujagaali nali ndi mu P4 siddangayo naye ne kaakati nzijukira eyawugira ku kidomola ne bujagaali njijjukira nze nga ŋŋaana omwana wange nga nange bujagaali yangasa nnyo ku myaka egyo paka saa zino kirina siddangayo nayo kyalina ky'omuwongo kirina kifaananyi ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe twagendayo mu ttuwa y'emu siddangayo ku kisaawe nagendayo ndi mu kyakuna tokyajjukira ebiriyo nzizeeyo maze university emirundi ebiri nze siddanga nayo naye mmanyi ebiri kusa ne British Airways njijjukira era nagikwata okuva awo British Airways kati gw'ogamba omwana owa P6 mbu tagenda olimu amagezi kiki ekitwetaagisa abaana okugendako out of the class abaana bakiyita gundi bakiyita enriching their minds omwana abeerawo nga bamugamba foolu nga takirina na mu bwongo amazzi galaba gakulukuta alaba nkuba etonnye oyo n'omusomesa otya omutuuse ne mu siniya kuba woogenda mu geography abaana abo tubasomesa bemuganyi tutwali mu primary we batuuka mu siniya 3 siniya 4 tutandika gundi drainage futures ne tubasomesa coastal futures mu mazima ga Katonda gw'omuntu agamba abaana bo babatwalira ki tandika okusomesa omwana ow'S2 otandika okumusomesa nti bannaye ensozi waliyo ensozi kuba Edgon tutandika ogisomako okuviira awo nga mu siniya 1 babugambe nti waliyo basenga kusoma dormant volcanoes kati gwe tandika okunnyonnyola dormant volcano agenda kwata kikwate naye nga mu mazima amatuufu takirabye tatuuseeyo so w'omutwalayo n'aba nti lwenzi oli bweti nze mbadde manye eringa baketi egenda bugenzi nti no bweki oyo obeera omwongeddeko ku kumanya kwe kaakati kyenkulaze nti mawanga gali agategera agapromotinga sciences omwana bamujja buto najja ng'amanye life science asoma ku microorganism n'asoma ku ecology n'asoma ku plants n'asoma ku animal zoology n'ebirala byonna era ne bamutwala n'abiraba tigonya bweti kino bwekiti foundation omwana bayipithiri ebyo byonna aba yeetaaga okutandika okwimanya ku practically kuba gundi mu psychology obwongo bw'abaana bukula nnyo na observation kyova olaba omwana agira nti ettaala n'akwatako n'emwokya n'amanya n'ataddamu observation obwongo buba bukwata nnyo kintu kukirabako era obasanga bapangiriza nosanga apanze obuntu mukawaya abupanga ogwo gwe guba mu psychology wosoma Jean Piaget ng'akusomesa ku gundi human development oba kye tuyita cognitive development okulowooza omwana aba yeetaaga n'alaba ku bintu ebyenjawulo naye philosopher buno obwongo bwonna bw'olina n'ebirowoozo byowo ebirungi bwe bityo gavumenti tekulaba saagala endabe kubeera tesobola nze byenaalisabye mu byonna at least saazo sikuwagira kubeera MP kwesimbawo mu ebyo nedda njagala ng'oyitawoko nga bali advisor wa president ng'otuuleyo n'omugamba kino ne kino kitambula bwe kiti ensi eyinza okukyuka bano tebakyaweebwa magezi tebakyaweebwa mpozi ezinajja
ezinajja kuba ezosobola obwongo bw'olina naye neya bulungi. President Museveni teyinza. So njagala kuddamu bakugu bano abagamba mbu abaana abo lwaki baali badde babatwala. Nkulaze nti nno we baba basomesa kachuzita STEM, sciences, technology, gundi mathematics, kakati za amawanga bwe gatunuulira era bakompeyalinga China omwana waayo owa P4 avuganya atya n'owa America level y'okutegeera. Owa America bamujja e California ne bamutwala Florida Acadia National Park alabe alligator goonya ez'omu America ziri mu National Park asubiri wamu nti ojja zisanga ye ne bamutwala ne bamugyawo ne batwala mu Yellowstone National Park alabe zi super volcanoes. Gwowo ogambye abaffe tetubatambuza kuba twakola accident. Bw'obeera n'abaana b'abawala 5 bali mu ssomero omu n'afuna olubuto bonango bagamba badde waka tumale okuzuula ekyafunyisa oli olubuto bonna omwaka gwonna batuule kubanga oli yafunye olubuto obeeramu amagezi. So tosobola kukeera nti ogambe nti kaakati tours ziveewo abaana basoma ebintu ebyo by P5 omwana asoma reproduction basoma ebintu ebirala bingi. So kaakati wetunaagaana okuba exposinga kubanga we basoma reproduction oli naafuna olubuto then tetudda gisomesa byetaagisa. Tetuyinza kwekwasa kino ekiri avoidable ate tuleke kiri ekiri necessary. Abaana balina okutambula. Abaana bajja kutuuka basome wala abaana bagenda ku field work n'ewalala yonna. Kaakati tunafuna abaana ba senior 4 na senior 6 ne bakola accident nga nabo bagamba field work tuziveeko mwe muba ggwanga ki. So abaana tubaleke ku age y'abaana baba bayiga through observation measurement ekyo tuyita science empirical science nti omwana asobola okukwata n'apima practical ze twakolanga observation n'atunula n'alaba omwana atuuka ku CP4 n'alaba amazzi bwe gayiika ne waalituuka ku senior 4 nojja n'otandika okumusomesa drainage features ojja mugamba a waterfall is formed as a result of a rock outcrop resisting the flow of the river then river neryoke ng'omwana akijjukira ku siti. Omugambe kye bayita plangi pool kyeki. Those are all drainage features. Kwanza ne CP4 okugendayo wano ngenzeyo obukulu naye nga wali agadde okutuukayo. So kaakati sisobola keera nkya negatte kubagamba abaana aba abato ekisooka abaana bano mwabaddemu aba P7 aba P4 bo bakitula obwana balinga abagamba abannassale temubuzaabuza abantu era mu kifaananyi kyewalabye nga buli ku CP4 ng'abaana basanyufu abaana bategeerera ddala bye babaddeko. So tuleme kuddaawo tuleke ekituufu ekikyamu we kyavudde twekwasa ekintu ekirala. Tuleke okuvumirira agamotoka ge mu importinga, tuleme okuvumirira mmwe abalemye okukebera ebimotoka, tuleme okuvumirira mmwe abaawa badrive empaka driver bamugambye tovuga nti nze njivuga so nga ate amazima atu bagamba driver yabadde ne experience n'abatakwasa mateeka essaawa eno baali badde ekimotoka ekyo gye kyayise yonna nga emmotoka tekyasobola kweyongerayo naye olw'okuba bakimanyi mbu tebakwata mmotoka zitisse baana olubawayo 2,000 mutwalo nga babaleka bayitawo. So kaakati nga mumukeera enkya olwa weakness y'aba traffic gavumenti katubaaninge baana kugenda kutuwa zimuli bantu bakikaaki. Bwe tunaamala nga tuvudde awo emmotoka etambuza ente kubeerako abayana nga 30 wenekola accident ente temudda zitambuza lufula mwazikolayo eyo lufula ziri Kampala wano ente bazijja buli ne bazireeta e Kampala musooke muteekeyo olufula mulyoke mugaane ente okujja. So waliwo ebirina okukolebwa tetujja kutunyanga crisis nga ziguddewo olwo tuveeyo tulyoke tuleete measures. Baatugambye bisooke biyimirire nga tutunuulira. Njagala nkubuuze Okero bwe yatemula abaana b'eggaba bagamba daycare ziveewo mmeka ze baakaggala n'omusango gwe sikyaguwulira nga gwogerwako. Reforms ki ze baleeta mu daycares ng'eryo liddaawo eggwanga nga batusiruwaza mbuno muve ku ttuwa kubanga bakoze akisemu eri eggwanga nga tukyali ku ekyo waliwo operation egenda mu maaso era nga abagitaddemu omuto gikulira ye honorable Minister Balamu ne honorable Namere nga bagenda
ku government eyo munda eyo ne balaba engeri ebitongole kangambe ku district engeri gye bakolamu emirimu gyabwe ba engineer ba district bani abo bonna naye ndaba nti kye bali kola kizo kwongera ku ggwanga gusimanyi ngeri gyokirabamu nti bali kwata abali b'enguzi abakenuzi abo. Okusookera ddala njagala nkyogereko bulungi kuba ne gye mbadde abantu omanyi abantu baffe banguwa okuwulira naye ate tebawuliriza. Enkola gye bakikolamu ey'okutuuka ku sayiti wennyini enkola nnungi, okutuuka ku malwaliro nkola nnungi. Mawanga gonna agalwanye okuggyawo enguzi eyo y'emu ku nkola esolovinga ebizibu. Okugenda ne media ne bakwata ensi n'eraba y'enkola ennungi erwanyisizza ebiffe. Balamu kye bakola eky'okugenda kirungi naye nkugamba Uganda tekijja kukola. Kijja kukomaawo bwe kityo. Kijja kukomaawo lwaki? Olutalo lw'okulwanyisa enguzi terulinga kuzaala nti omukyala omu asobola okwesindikira omwana. Yeetagako kiyambi. Olutalo lw'okulwanyisa enguzi it's not a one man or two men or five men war oba army. It's a collective army. Amawanga gonna agalwanyisizza enguzi gakola bannammere kye bakola naye tegaleeta bantu nga Nammere ne Balamu nti no be bagenda okutambula okulwanyisa enguzi. Awo libeera nga woddira n'osena ekijiiko ku ocean n'ogamba ngenda kukaza ocean. Okozesa kijiiko. Nkozesa kijiiko. Obeera owuga buwuzi. Bali babiri bokka. Bali babiri bokka. Njagala ombuulire bikikozi gw'obadde obigoba biki bye bagenze mu bifo kinaki? Bagenze ku luguudo gye bakola oluguudo. Bagenze ku luguudo then ne bagenda mu ddwaliro. Essomero nalabye nga bagenze ne bagenda osanga nga mulimu abaana ab'empewo be bawandiisa. Kale kaakati kankubuuze tuli mu lutalo lwa kulwanyisa nguzi Kasozi saagala neerimbe. Ekintu kye bakola first of all nkugambye kye kigasa ng'onoolwanyisa enguzi naye kye abakikola tebasobola kumalako na nguzi ye Uganda. Batutte kijiiko ne basena ku mazzi nti ocean egenda kala. Amasomero gali ameka mu Uganda olowooza? Gaweramu. Enza n'okuba n'omutwalo guwera. Buli lunaku katugambe buli wiiki nga batambula ssomero bagenda tambula amasomero ameka. Ekisanja kijja kuggwako nga tebawezezza na 2,000. Abannayuganda tebamala mu maanyi. Nedda saagala tubawe essuubi ng'abalaalye babawa kye bakola singa tuwadde tukikutte bulungi ya solution. Ng'amawanga amalala gonna nze ge nsobola okuwaako reference njagala n'omulabi atulaba ajje ambuulire nti eggwanga lyali democratic nga Uganda ye tugitwala abantu babiri ne bavaayo ne batambula ne balwanyisa enguzi. Ampa example World Wide. Eggwanga libeera ddene. Awonziriki. Nkulaze nti statistically buli wiiki ne babanga batambula mu masomero 3 ekisanja kiggwako nga tebagatambudde. Then ekirala tutunuulire gye bavudde bakutte bameka. Era ndabawo omu babiri bakwata mu engineer yekka ne batwala oyo. Then kaakati baliddayo ddi? Njagala otunuulire nze nsoma nnyo Bayibuli. Pawulo we baatandika okuteekawo church Christianity. Pawulo yavaawo n'agenda baziyita missionary journeys zaali 3 nga tukyalira ebitundu ebyo bagiyita Asia Minor. N'agenda Ephesian, Corinth, ng'agenda ateekayo church. Missionary journey yasooka yateekayo church ye Corinth n'amala n'addayo e Yerusalemu. Oluvannyuma lw'emyaka ng'ebiri yagenda okukomawo nga be yaleka abatiza bonna baalwanagana dda. Be yaleka ataddemu eddiini. Nga bonna baalwanagana dda nga church ye Corinth eggwawo. N'akomawo buto n'abagamba mwabe Kolinso bino na bino n'agenda Abagalatiya n'atuka n'okubagamba mwe foolish Galatian who bewitched you mwe Abagalatiya abasirwani yabaloga n'aleka mbasomeseza bino kati mukola birala nga byakyuse dda kuba supervision teri nga alina okuddamu buto alina okuddamu era tekyataasa nnyo byasigala bikyali lwaki supervision. Kaakati Balamu gye baali bayinza okumaka ekisanja nga tebaze olowooza be mwaleka bataddemu ab'empewo baabajjamu kwati basobola kubajjamu just mu ddakiika mwagenda ne mugira bye mugize ne muvaayo kati babawulira muli Masindi
eno olowooza biba biteredde nga baddamu buto mwalekayo bamalayika Balamu babiri ne Nammeere nga be baddamu buto be beetooloola eggwanga mu lutalo lw'okulwanyisa enguzi wali olabyeko abakwata amayembe abakwata amayembe nti basawo bwe bajja nti bagenda kukwata wano amayembe bagamba temwogera nti tujja bwe mujja amayembe gasengukawo ne gagenda ewa neyiba babamaliriza ne gakomawo kaakati osuubirabo bano abantu be basiru olunaamanya nti kaakati Balamu ali ajja nti kati tukiweewo omwaka katusooke tubajjemu olunaamala ne bikkakkana Balamu nga baabazizaamu dda bajja kutegeka kaakati ebitabo bibeerengawo ebituufu Balamu anti tukizudde mutukwata by surprise ebya Balamu ebitabo bibeere wali n'ebyabwe bibeere wali nga bo bebamanya ekituufu kaakati gwe woona ogamba nti tugenda kulwanyisa enguzi nga tusinzidde ku bantu babiri oba otomedde olutalo lw'enguzi one it's a collective effort erina okubeera mu baani erina okubeera mu ba law enforcement erina okubeera mu public yennyini ne mugisensitizinga mutya amawanga agategeera ng'oggyeko wano bateekawo ne call centers gye mulipootinga omuntu ajja kutya okujja ku anti-corruption amanyi wajja mumwogera muteekewo call center oba Kampala oba ziri regional nti mwenna abe Karamoja buli alaba ekizibu ekikolebwa mu ssomero agendayo ne kikunyiga ripootinga wano oli adde wali agamba we natuuse ku ssomero baatusabye ssente eza development ez'ettaka ezaki ne kalisiiti kaako okabaweerese olwo abantu mubaleeta nabo okwegatta mu lutalo lw'okulwanyisa enguzi bw'ogenda mu ddwaliro n'olaba omusawo n'omugira nga yeekoza mu ripootinge abantu mubate ate w'olipootinga abantu balabeko reaction bakubireko bakubuuze keesi yo baagihandolinga nti yes oba bagambe nti twazeeyo ne tukola abantu bajja funa confidence nti betulipootingira bakola naye ekyo kyetaaga sisitiimu call center ebeerewo wali abantu 5 nga balisiivinga amasimu gonna agava mu Mbale sub-region agakutte ku ngeri service embi eziweebwa oba kuba njaga okugamba tuli mu kukyamuukirira nti Balamu batambudde baakatuuka mu masomero na malwaliro na nguudo enguzi yonna erimu ebyo ebintu 3 byokka nedda ono kwache manyi ne banateekawo eyo communication channel nayo nyine ejja kubeeramu abali b'enguzi ati nkulaga nti nno communication ejja kubeeramu abali b'enguzi Balamu ye bavuddeyo abatuukirivu abatajja kubetwesize ye yaabagiteekawo bagikwase Balamu yennyini gwe ŋŋamba sigamba bano balala bonna bo tubavuddeko Balamu betulabye nti balimu ensa naye okubayamba olutalo tulugaziye tufunze amayembe tuleme kugalinda kusenguka kudda wa neighbor tugende ovaayo gadde tuteekewo ekyo Balamu basigalewo nti no eno twavaayo twalekayo webati tusobola okuddawo ne tukola follow up kiri kitya naye nga kyenkulaga nti wetuba tunalwanyisa enguzi tuddire public enguzi abamanyi enguzi be bantu bano abali ku grassroot abo wansi be bamanyi ku sub county y'Egindi bakusaba kino be bamanyi wano be bamanyi edduuka erina minzaani enzibi be bamanyi eddwaliro eribbi gye nze nina omusawo yali ngoma eyo Nakaseke nga abalwadde abamu babakuba amazzi obuzi nti mpiso nga babalimba ebyo byonna ababimanyi gye bali mwene we munaakola mutya temujja kubimanya kutuukawo kijja twala ebbanga muteerewo bantu mwaganye okulipootinga ebiva ebyo nti nze bwekiti ne bwekikikolebwa gavumenti ezitegeera mu situation ng'eyo Balamu ne batalikoze kintu kyonna Balamu ne sitambula ne Nammeere n'entuula Kampala nsobola okubazinya oluguja abo abantu tukozesa ki mbanga agategeera gonna bakozesa ba mystery client oba customers Balamu mukwate ssente entono mu training abaana abakyoli abaana 5 oba 10 mu buli languages ezenjawo mu ba training abaana nga500 muteekawo ssente mugenda lwanyisa enguzi mubaleete mu ba training mubawe gadgets zammwe essimu esobola okulikodinga n'ebirala abaana abo basobola okulwanyisa enguzi ensi yonna nebeera ku bunkenke mutya twagala kulaba malwaliro kyagabba omwana ava eno n'ekibaluwa nti mulwadde agende mu ddwaliro
atuke ku ddwaliro omusawo yeebadala akola atya ng'omwana amuliko amale amugambe nti kaakati tugenda kukebera naye okusooka okukebera sooka okole bwekyo mu ddwaliro lya gavumenti. Ate amalwaliro kisukka nti n'abamu abasawo abakola mu malwaliro ga gavumenti bateekawo famasi zaabwe wali wabweru. Ebyo byonna musobola okukozesa Miss Client najja ku bulwadde bw'otojja kukebera nti nno tuzuule obulwadde. Nja kujja nkugambe nti kiki nti olubuto lunnuma tojja kuleeta kantu onkebera olubuto. Olyagire kaakati tetulina ddagala mu ddwaliro lya gavumenti genda ku famasi ono nga bw'anootinga buli kimu. Olumaliza bwe bati kaakati omanyi eddwaliro bwe riti nti akuwadde ennamba kibwekulaga nti eddwaliro liri wano bwetyo genda wano otuukewo oludda wali ng'omukulu yatedde dda wa enforcement nti aŋŋambye bino na bino tampadde eddagala mukomawo mwenna. Eddwaliro lino teriyina ddagala lwaki temumuwadde ng'oyo muteeka wali. So abasawo bajja kuba bakimanyi batusindikira abakirayanti ab'empewo okutubega ne tukola bajja kukola buli omu gy'ali. Tamanyi kirayanti leero anajjawa amawanga bwe galwanyisa enguzi. Kaakati tudde ku baminzaani enzibi abamaduuka nsindika kirayanti najja ng'ayagala kiro 10 ojja opime kiro 10 ziveemu 9 tukuyoole tulwanyisa enguzi. Miss Client bokka eggwanga temuli maleewo wulira nno. Kaakati nkulage n'engeri gye sobola okukoleramu sente n'okuyimirizaawo kino. Buli gwe tuyoola fayini okuvaayo $50 ate osookera lisensi ye okugibweko omalogisa. So omanyi sente zagenda otuwa okuddamu edduuka oliggula. Buli omu akimanya nti n'owenkolera ebintu ebyo n'ebikyamu we bankwata sente mu mwezi mujja mayiza nga mukoze biliyoni 5 mu babbi bano. Mumale mugende ku buli abatunda amata balinawo mukebere oli agagule bulungi bamale bagakebe mulimu amazzi tudde nga mwaba amazzi buli wadde yala anaawulira ekyo mukiteeke ne ku media nti yabadde akola bwati bonna bajja kudda bulayi. Yes naye enkwata gye wabikwata ekyo kyokka kijja kuteeka fiya n'oweebulambuli amanye naffe waliyo bambega balamu teweetaaga kutuuka ku siini ne nammeere. Fe edda taata waffe yalimisanga abapakasi nga naye abapakasi bayaaye. Twalinako omu nga tumuyita kinywanja yasooka n'anywa enkya yewe n'asooka agwa mu kati wali ng'emukubye ku ssaawa 2. Mu ssaawa 2 najja n'alima n'asinga n'abaakeddeyo naye ng'ogendako era byalimye omuddo ogumu ng'aguziise. Kale taata waffe yajjanga nankumbi nga jja abikkula buli butuumu komawo obiddemu. So kaakati na wano totabana na kubeerayo gwe jangu okole sport akatuumu ako kabikkule kali kabikkule wekiba kikata ng'oli addira agasubi gasoosaayo n'ateekako ettaka ng'oli ajja n'abikkula ku kikata okusasula sijja watemye byakiyaaye. So abantu osobola okubakozesa ne wootobaayo balamukozesa abantu bano tojja kutambula ggwanga lyonna eggwanga ddene kati katugeze eggwanga nga China nga balamu minisita bw'oliwo nga province emu eri Zambia balamu alituukayo ddi. So sisitimu ntuufu naye abantu beetaaga buyambi. Tulina kuteekawo sisitimu erwanyisa amawanga gonna kye gakola ngayo yanguzi ne bajeti yaayo nga yeeyo nga y'abaana kutambuza. Kaakati nkulage nti nsobola okusolovingira ekizibu kya takisi. Egyo ebiva ebibeera mu takisi abavuga obubi oteeka omwana n'ateera bw'ati mu takisi kuba wala ekintu ky'okuoverloadinga takisi kyalema. Kyo kingi oteeka mu buteesimwa n'atuuka weegireko katono tunyigewo ono nga gw'omala okwata byonna ng'okubira abaddako wali tujja ataddemu wee bati bagenda otuuka aliyimirira overloading. Ani yabagambye nga tebayinza na kumanya yabagambye abaddako beeteeza bokka tebadda kutikka. Naye abawano balengera nti owa traffic wuli wali naga sooka oveemu ne bakulinyisa ka booda. Ebyo byonna munaalwanyisa tumaliriza nga olufuna accident abantu 6 be bafiiridde mu motoka nagiremeramu nangamba sooka ove tulinyano ka booda mpaka wali konza. Ate okumanya tuli bagwagwa abasaabaze bayinza n'okukuvumirira ng'oganya okukunyiga gira tugende. So ebizibu byaffe byonna bituswa naye nga gavumenti osobola okubirwana byonna ebyo. Kaakati amasomero okola otya? Oli kuruutinga omwana ne mujja ne mumusomesa ne mugamba buli lunaku tuwenga mu register abaana bameka abasoma. If not bali kuruutinga abasomesa ne babeera mu masomero
naye nga baabwe. China buli church zonna ez'abakristaayo balina official wa gavumenti atuula wali Summons nga Sunday. Ne sente ze mukuŋŋaanyiza n'azimanya omusolo ne muguwaayo ate ne muta exploiting abantu. Rwanda ogenda n'otuuka nga ku buli kyalo kumpi omuntu mbega wa munne. Waliwo bakwano bange bagenda e Rwanda ne bapangisa ruumu gye balimu ne bawugganya wuufa mu ddakiika nga baatuuse dda. Nabuuza muvuddewa nti Uganda nti mwe mukyalimu olwo wane waffe tebaleekaanya. Nalowooza abantu babimanyi ebyokuleekaanya wuufa ebyo. Sound pollution. Babimanyi. Noise something. Noise pollution. Tebabimanyi. So ebyo byonna bive mwe munalowooza nti ogenda ku buliigi manya ku luguudo n'ogenda ku ssomero nti n'otulwanyisiza corruption. Corruption nnene. Ne mu maka mwennyini mu family. Wonna wajjudde mu ma church institutions zino zokka. Zigende mwolabe universities obubbi buli mu universities nze nkubulira wano university emu nga nina ne gwe mmanyi nga sijja joke ya public university y'amaanyi public university oli teyasoma university naye yagenda nakufe twatuka ekiseera nga tumanye eruweera awo nga diguli bazigula ate nga ntuufu bagigula eri ne bakuteekamu ne mu computer ne bakuteeka ne mu katabo k'abaana be baatikira ne bakutayipingamu. Abaana bagina kakati gyali asomesa talinyangayo. Ebyo byonna gamba munaabirwanyisa ddi? SML News era kye bamanya nti Philosopher Kasozi si musanyufu yadde ku ebyo bigenda mu maaso. Ye enkola ntuufu senga gavumenti eteganya ne tubeera n'abantu nga China baali baagala okugoba obwavu bayungula bammemba ba Communist Party 800 ne babagabanya mu byalo byonna ebisingamu obwavu. Bakusindika mu kyalo nti bulunguli twagala ekyalo ekyo mu myaka 3 obagobe mu bwavu. Basindiseyo abantu babiri n'otuuka n'obayigiriza exercise ogobe omugejjo n'endwadde. Omuntu aleme kugenda mbu amagulu ate gagize exercise n'abayigiriza ennima ennungi mulime ku karoti mulime ku bino na bino n'okijja mu bwavu ekyo nga batuuse ku gurawundi. So kaakaina wano ku nguzi wekiba bwe kityo twalibadde twetaaga kuba ne babbalamu nga 600 nga bonna batendeke ng'ate tubawadde obuyinza obusinga n'obwero si 5. Ekyo gavumenti ekiwulidde era kyemmanyi tebasobola kikola.